oli musajja nnyo badde boogera te bava mu myaka gya 73 bwe basinga okumati awe basinga okumanya ddala ekituufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala ekyamukadde waffe omugenzi kati Alex Mukulu. Abasinga abali wano ate olaba nange bampita muzeeyi kaziwekako ddala ate nga ndi muzeeyi. Ndi mukulu naye ate ku byafaayo badde byogerwa byo bikulu nnyo nange nga neetaaga kuwuliriza naye nga kyakusaalirwa nnyo ekyokuviibwako mu indasitule yaffe ya ati omuntu ow'amaanyi bw'ati. Nze ebbanga lye muwuliridde kuba nange mbadde mpulira muwulire ku mikutu gyaffe ne ku TV. Tufiiriddwa omuntu atakulinda kuvaawo akubuulirirawo nti ekyo kikyamu. Bwe kugenda kuviibwako abantu abatageya wabula nakugambye nti ekikyamu wakubadde tekisanyusa, tuba tufiiriddwa nnyo. Tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa ddala omuntu omulungi mu kisaawe kino, naye Katonda amuwe ekiwummulo. Tufiiriddwa nnyo 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 mu kisaawe kino. Nze ye muntu gwe twanirize Honorable Nyombi Temba amaze okutwegattako okukungubaga wano. Ezo engalo tezimala wakubadde tuli mu nnaku. Katumulinde amalo okufuna watuula. Honorable Nyombi Tembo tukusanyukidde nnyo mu kawungeezi kano ak'okungubagira mukadde waffe. Toza tumaze tugasseeko n'akalala. Tukwaniriza nnyo Honorable Nyombi Tembo. Osanze nzige wadde akazindaalo mu kunnyonnyola ku byafaayo naye muzeyisingunge. Nze tenyinza okwogera ku mugenzi nti mbadde muwulirako kimu bamuyita Naamwatulira. Ekirungi akigamba n'ekibi n'akigambira awo wennyini nga tonnasetula kigere n'eki n'agamba ekyo si kirungi ate kinsanyusizza. Eyo embeera simanyi nti Katonda anaatuwa obugumu kuba nange njeegomba naye nyinamu okutya, nyina akatengo ntya nnyo gaba omuntu ng'akyali awo nti ekyo sikyagadde nembulwa nno mu kamwa ate ng'ekintu sijja kikola, naye omugenzi abadde eyo y'embeera ye. Ekirala simanyi bantu Katonda bwe yakola mugenzi ono simusangangako mu jjaamu, simusangangako ng'atambula wantu. Nze era natuuka ne ŋŋamba oba abeera Bulaaya naye nga buli wempyo baŋŋamba owuwe awo waabeera. Abadde akuumira ddala ekitiibwa kya sita nga bwalina okubeera banna, ekyo tukikubireko muntu. Mu mbeera ye yonna afudde akuumya ekitiibwa kye paka lwagenze mu ttaka. Era oli agamba nti amumanyi, be bantu bawangadde nabo, naye ffe ababadde bamulaba tewali amumanyi n'obu. Tewali amugamba nti badde musajja mubi oba musajja mulungi, kubanga obadde tolina bw'omusanga nti omusanze atambula. Kakati omuntu bw'atyo ekyo tekikuumika emyaka 72 bannange mmwe baanammwe. Kintu kyakwenyumirizaamu gyakikoze, naye Omukama Katonda omugenzi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. N'ekirala mu ati wano
tweyambise nnyo ebigambo bya Yesu ayogedde byongere okutusomesa. Mukama Katonda abakuume.